CMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. We are coming for you. Museveni tells terrorists. Anti-terrorist gwe nakugambye talina front. Toyina ogenda. Oyinza okwevumba Congo ne batusindikira abantu 100 naye nga bajja kukola omulundi gumu. Mazima. Ne bakuba ebibuga 10 oba ebifo 10 once ne bomu ezo. Gw'oli Congo onoobeerayo. You have gone for them. You have gone for them. And we too have come for you. Kale no abo bwe tubanga tetutudde na kutegeeragana na kuwaŋŋana nkizo kijja tubeerera kizibu okulwanyisa olutalo n'okulujja mu ddiiro. Njagala kubuuza Haji. Awo ennyini Haji, how do you dialogue with someone you don't know? Tetubamanyi. Abo bo beemanyi. Tewalabye Rwanda bwe wandiika nti Uganda yeebudamya M23. Nawulabyeko ne ku mawulire awo. Nti era abaavudde eno e Uganda be baakubye amasasi eri ne bamala bavandalizinga. Ate bali ne bagamba nti be Rwanda. Ng'ate be Uganda. Ate bamala ne bawitamu ne badde eno. Mpulira. Kale ebyo biba bimanyiddwa. Rwanda ogirabanga Uganda. Kubanga Kagame mwana wa Uganda akulidde wano, asomedde wano, alwanidde wano, wavudde n'agenda afuuka omukulu. Mazima. Kaakati ate ebigambo ebibabwamu wakati we ne mukama we tebiwoomya Nakabululu. Haji njagala kubuuza. A frontless fighter. Noonya bwe applying Haji kye wagambye. Nti ate muyita ne tudialoginga mu nsi endala. How do you create platform for a frontless platform is there? Ne kusaba ya leero muzeeyi amanyi abamukuba amabomu ago. And even she knows where to find them. Serious? If any deliberation has been set up. Nkutegedde bulungi awo. Bw'asalawo n'agamba nti bino I'm coming for you bijjeewo. Now I'm willing to talk. Mujje tuteese tutuulewa. Amanyi okubasanga era amanyi n'okutuula. Ebyo byabaddamu ataasa obulamu bw'abantu be. Mbalamusizzaako mwenna abakyali abalamu mu ggwanga Uganda. Mbeebaza mwenna gye mutuusizzaako engalo n'abakyatidde okudda ku mirimo tewali abanenya naye mugume muddeyo munoonyeze abaana bammwe ekyokulya. Ebitonotono by'owuliddeko byebyo ebingi ku bingi byebyo byentodde ku bingi bye tugenda okuba nga tubaweereza naye kansooka ate mbabuulire. Bannaffe mwenna abakola business naddala business esukka Uganda negenda emitala w'amayanja mukimanyi bulungi nti ekisinga okutula business kwe kutuuka gy'olaga mu budde. Kakati osobola kutuuka gy'olaga nga kampuni yo gy'okozesa okufunira tiketi ekukyankalanya. Kamba njulire Juba Royal Travel kampuni egenda okuyambako mu kutuukiriza business yo ng'ekufunira air ticket oba ng'ekuwa kye bayita air ticketing services. Kampuni eno ebadde Juba, South Sudan. South Sudan yeno ngebadde esangibwa si badde wabula esangibwa ku Crown Hotel opposite reception kati ne mu Uganda yagguse. Mu Uganda genda ku Park Royal Building ekizimbe ekyo kiri wali ng'oyambuka ku hotel y'Abaguma oludda lw'ekyemanga ekizimbe kye bayita Park Royal oba opposite Watoto Church abamanyi weeri oba opposite Senana. Kakati okutuuka ku Juba Royal Travel bw'oyingira mu office ojja kuyita ku side eri ewabeera art oba ewali oluguudo lwambuka ku restaurant y'Abaguma oba opposite Senana
Senana Supermarket ojja okusanga Juba Royal Travel Services baina ezitegerekeka nga air ticketing services, travel document assistance, work permit processing bakolera ku permit y'omulimu mu abagala okolera South Sudan oba South Sudan abagala okolera Uganda bakuprocessingira work permit mwena abavudde mu bufumbo nga mwagala genda ku honeymoon travel planning zonna bazikolera bakubookingira hoteli ate era bakola airport transfers gamba bakulinda ku bisaawe eyo ne bakutwala gye bakubookingira ate basobola okujjayo nga balinamu naako kujjukiza yino company gye naso akasooka okulaba ng'ejjukiza client ddiru agenda ne ddiru ava gye yagenda basobola okuhandolingira kago tekyakwetaagisa kweraliikirira nti natambulidde ku nnyonyi nyina ebintu byange byendeese ate bigenda kubula cargo handling services nnungi nnyo genda ku Park Royal Building mu kibuga Kampala opposite Senana Supermarket oyingirire mu mulyango oguli side zene wali art ojja kusobola okubanga oyingira mu Juba Royal Travel oba ojja kubanga bakebera ku namba z'amasimu ezo basobole okukuyamba ye Juba Royal Travel. Kati mwenna abali ebweru omwaka tegugwako nga tozimbye ennyumba ekisinga okuba kyankalanya be bazimbi ababba material kolagana ne company eyitibwa Stone Roofing and Construction Company be bazimbi abascout abasobola okuguziza omulimo ne gubeera nga gutambula bulungi. Stone Roofing and Construction Company bayina namba z'amasimu naye ekikulu bw'obanga oyina ddiiru nabo ng'oyagala kugulawo fayiro genda enansana ku kisaawe kya Municipal Council ojja kulengera ennyumba eyaseresebwa amayinja eya Stone Roofing and Construction Company. Nkooyoyo Elisa Kiwana ye director waayo ava mu family eri credible yankooyoyo services zisukka kuzimba ne bakuwa plani ne bakubira buli kimu ne bagikuwaako saako n'okubalirira ng'ate tulina ne service ennene esavinga kasente ejja kakati be bazimbi aba Stone Roofing and Construction Company beeyunire sinzira ku bigambo byange obeesige kubanga abasajja beesimbu nnyo bajja kumalira omulimo naawe obeere ng'oli musanyufu awo sisukkawo kangende wa Haji tusojjole ensonga zino. Yebale Katonda abakuumye tumutendereze ng'akadde konna. Haji mu Bukatuliki tulina essaala ya kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litiibwe obwakabaka bwe bujje byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kale nno kituwa ekifaananyi ky'ebikolebwa mu ggulu bwe birina okuba naye nga byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu ndowooza kitutwala ku mateeka 10 agaatuweebwa agayitira mu Musa. Kale ffe bwe tutyo bwe tugamba Haji wasuza otya ssebo? Nasuzeeyo. Bitambula biti ebyeno? Ebadde bitambula bulungi tebadde nnyo kagugumuko. Akagugumuko n'okweraliikirira tubiwuliddeko n'okubiraba mu ssemakkati w'eggwanga mu kibuga. Mazima. Ng'ate ebintu ng'ebyo tubirabye emirundi n'emirundi enzita y'abantu ey'engeri ng'eyo ya kimpowooze ate teriiko front. Front kye kityaje bw'oba olwana ye layini esooka nga mulwana mugenda mu maaso. Layini eno ekulembedde ye front. Kale nze badde sikimanyi ye front. Kaakati bano balwananwana ya kiyeekera. Omuyeekera kuba emabega nakkuba mu mbiriizi nakkuba mu mbiriizi nakkuba mu mambuka tabaako na front nti tugere tumuzingize. Nkola gyayagaddemu engeri gyemuweereza tabaako nti nno tunasisinkana nti gamba nti bwe tusisinkagana twolekera kibuga n'osisinkagana nga wano abaserikale bayimiridde wano ne Busunju na wano enakifuma kaakati nga balwana bagenda mu maaso bayolekera Kampala eye front be babeera ku front line abo abakulembedde mpulira naye ate abayeekera ava wano agenda akuba Nalumunye n'awetamu nadda wano. Kaakati sooka ombuulire nti Nalumunye gye baakubye ogenda kuzingiriza yani just one night. Aba takyaliye aba yavuddeyo. Bw'aba yagadde kwongerako ku ttaka abawera
n'akutega mu makubo nga 3 mw'onooyita. N'akutega ambush kwe kugwikiriza kwe kugwako ekiyiifuyiifu ng'akuteeze nga bw'olaba engo bweteega oba emmondo bweteega enkoko. Mpulira. Kaakati ate bw'ogenda okudduka naye ng'ate yategekese nti bw'anaaba akutte mmwe bw'aba akutte liri abo owulya nga bakubye emirundi nga 5 mu lukuba lumu ne bababuzaabuza ne babulako front nti bava eno oba badde eno. Mpulira. Yeyo enzita gye tuba tuteekeddeko wano eteriiko front. Tomanyi bavaawa banaakuba mu mbiriizi mu maaso ba mu mugongo. Era awo kwabadde kwanguyirwa nnyo. Ezo ebbomu bwe zaatandise nga bwe wazirabye baali badde bakubye ku nguudo nga 6 naye olw'okuba kwabadde tekuliiko budduukirize tudde bakubye either 2 oba 3. Kaakati nno enkola eyo eyina ebigendererwa. Si nnyangu yagamba nti yegenda okuwamba eyo tetera kuwamba gavumenti. Eyinza okuttira abantu emyaka 2 nga bakuba bbomu. Eyo gy'owulya gye bayita Beirut ebbomu zaamatuka okusukka myaka 10 bwe zityo nga zino ze tulaba. Ne zitta. Mbadde manyi ffe tusoose mwene nyingi. Mpulira nnyo. Ebbomu zibadde zikuba abantu mu Baghdad newankubadde abazungu ekibuga badde bakizingizza ne mukama waakyo ne bamutta naye ng'ate bano tekibalobera kubateega nabo ne bazibasuulamu. Mpulira. Kale kino kyetaaga okusabirwa, okukkakkana, okuwuliziganya, okuteekawo enteeseganya tulabe biki kubanga abanyiize bayinza kuba 5 abafudde ne babeera 5. Mazima. Nga naye kyewuunyisa ne message gye baagala tufune tetegeerekeka. Tebavaayo kugyogera. Yeeyagala okuyita mu dialogue. Ate era mu ntandikwa ne mu ndabika y'ebintu bino nga bwe bifaanana dialogue eyo tebeera mu ggwanga mwe muli. Olugo onooyitaga nti ajja kunkwata waziraga nti kale katuteeseze e Syria nga baterawo ntambula ebatwala Syria. E Syria n'okwatirayo gundi ate Syria tolinayo makomera. Tolinayo n'obuyinza byennyini obumukwata ogenda kumuyisaawo. Mazima. Kale oyagamba kyova olabanga enteeseganya ez'engeri ng'eyo ziba mu bifo birala. Era kiri kyoyogeddeko bwetaavu ki n'obuweerezaayo naawe n'oweereza obubwo ne mugenda nga buli ludda lumanyi obwetaavu bwa lunne waalwo. Haji mpulidde kipya magezi ompadde ganjawulo okugamba nti ekisooka weetaagisa dialogue naye dialogue ate terina kukolebwa mu nsi eyo olw'obukkakkamu lw'enjuyi zombi okuteesa n'okuggwa ekiruyi tufunemu ekyo solution. Mpulira. Kale ekyo ye task gavumenti gyetunuulidde. Bomu ngezo bw'oziraba teziragwa maanyi. Nze mujja kundaba nze oba zikaluubiriza baaziweesa. Abaayiiya tekinologiya oyo naye kubanga yo bw'afuluma tamanya. Mpulira. Bano basoma obulamu bw'omuntu ne babulondoola communications ze contacts ze tekikulobera gamba nga eri n'emmaka amakulu ebwatuse. Mpulira. Nakyo ekyo kisoboka. Golowooza abasuula ebbomu bakugamba nti bava Somalia bwokka. Bajja bakwana emikwano eno munda egibatuusiza ddala bapa ku nnyumba enkulu
gye tumanyi obulungi betulya nabo bajja era kyava kuwugulaza n'olyoka kakasa nti ani ndabye kanka kandi atofaayo kanka kawaffe temumwaza mulikajje yayisaawo ekintu mpulira omwononefu yasooka okuba n'ebiwandiiko ebituukirivu fe tubadde mu nsiko nga teri mwana waffe atambula atalina tikiti ya musolo aji ndiro nno byenkufunamu kati mpulira bintu bikulu ddala teri mwononefu mu kiseera kino teri mukubi wa bomu ataba na biwandiiko muyekera si mukubi wa bomu yekka n'omuyekera n'omwononefu yenna omwononefu oyo aba n'ebiwandiiko yasooka okuba n'ebiwandiiko ebituufu mpulira bw'oyingira bbaasi kitambulizo mukono kitambulizo kwa mukono n'otunuulira nga tikiti zaalina za myaka 5 okudda emabega ng'awa omusolo oyo n'omugamba nti yabadde mu nsiko tosobola kubaako ngeri gy'okiteeberezaamu toyina aji bwe mubadde mu nsiko ng'abammwe bennyini be basooka okufuna ebiwandiiko tomusindika genda kumusindika mu muliro kale nno n'olwekyo buddamu n'okomyawo kino olaba nti mwabo bwennyini betumanyi mwe mujja okugira abatunatulekerawo bibbomu si beebunaayira si stranger gwe mutamanyi ku kyalo kunuliza liiso omwekange ekyo nno aje kikubye poliisi omanyi lwaki poliisi yeetugamba bwe mulaba omuntu gwe mwekengedde gwe mutamanyi ku kyalo kuba yo bwetyo bwegamba omulaba gwe mutamanyi gwe mwekengedde ku kyalo aji gwogamba abawammwe yennyini wammwe gwe mumanyi anaatambula ku kyalo nga talina weyekengeera abadde asasula omusolo talina mabanja mpulira ne bayibuli bwetyo bwegamba nti omulabe wanaabanga wa mu nnyumbayo tetugisoma kugyetegereza tuyitako biyite muyitako biyite mazima yali amuyeesa olukuba mukuba emisumaali yamuli wala yali omukuba yava Siriya y'omukuba yalonda okumugoberera ddala kale nno wano dialogue yeteekeddwa okusookerwako tumanye kubanga bwe ntunuulira mu mutwe gwange buli wensuubira ka source of conflict Somalia Abasomaali balina enkaayana yaabwe ne Basomaali bannaabwe nga naffe Abannayuganda bwe twalina enkaayana yaffe ne gavumenti z'obote ezijje ziddiringana mpulira okiraba nkiraba kaakati era Rwanda ogirabanga Uganda kubanga Kagame mwana wa Uganda akulidde wano asomedde wano alwanidde wano wavudde n'agenda afuuka omukulu mazima kaakati ate ebigambo ebibabwamu wakati we ne mukama we tebiwoomya Nakabululu bagira ne basongola ebigambo ne wetwogerere ensalo nzigali naye oweri ye yagiggala anti kyenkugamba kaakati okiraba omunnalwanda ali e Rwanda n'omunnalwanda ali mu Uganda oba awulira ku ki tewali just location oyo bw'abanga okuketta Uganda tekimwetaagisa kupangisa kubanga ojja kusisinkagana nga ne mu nnyumba ya State House mwe bali bakolamu naye kuba ku kyala aba alinako poloti mazima kale nno abo bwe tubanga tetutudde na kutegeeragana na kuwaŋŋana nkizo kijja tubeerera kizibu okulwanyisa olutalo n'okulujja mu ddiiro tegala kubuuza Haji awo ennyini Haji how do you dialogue with someone you don't know tetubamanyi abo bo beemanyi ebiwandiiko ebiri highly qualified selected babituusewo banne waabyo n'akiwandiika n'akimuweereza
classified items. Naga nti kino kimanyi lwaki okola kino tewalabye Rwanda bwe wandiika nti Uganda yebudamya aba M23 nawulabyeko ne ku mawulire awo nti era abavudde eno e Uganda be bakubye amasasi eri ne bamala bavandalizinga ate bali ne bagamba nti be Rwanda ng'ate be Uganda ate bamala ne bawitamu ne badde eno mpulira kale ebyo biba bimanyiddwa embaseze zaffe zikola tuziyitamu tuziweereza abantu abo kale nno na wano dialogue yeetaagisa bw'ovaawo ezo ensi mmeka Somalia ogyogeddeko yogedde ku Rwanda n'engeri gye tuleetinga ne Congo nti ate bagenda eri e Congo ate ne bajja eno be naakategera kabwagi kaakati Burundi gavumenti basooka ne bagiwuttula ekigwo abagikwatiza akaato okugizza baava eno jjukira nti eri abalina obukyayi ku gavumenti eyo baba balabe baffe omanyi badde neebuuza obulabe bwe babujja nga tetwabayamba okuzzaako gavumenti nkutegedde eri wali abo abatabaagala eno gye mutaddeko bafuuka abalabe bammwe nga babalaba bubi lwaki mwatuteerako gavumenti gwe bw'ogamba nti toyagala kweyingiza mu nsonga za Uganda ate nga gwe weeyingiza mu za gundi baga nti gwate gwe ki gwe lwaki oyingira mu zaffe ezizo tetutunulayo nebwebale nnyo oba ofuuse bwaddini ekiddako ye Tanzania nakazadde w'entalo ezinunudde Afirika y'amaserengeta kubanga Nyerere yeefuga nkaaga mugumu kaakati bwe yeefuga neekolagana nnyo ne Libya Egypt nga Egypt yali enkuŋŋaanya y'emmundu okuva mu mawanga agalwanyisa obufuzi bw'amatwale ate emmundu twazijjanga mu Egypt ozikkiriza nga tuziwa mu Angola mu Mozambiki Malawi ezo zonna ezo zavanga Misiri nezijja e Tanzania kaakati bwe twogerera twandibanga enkolagana yaffe ne Tanzania kubanga wano ku Magufuli yali nnungi kituufu baali bagwa dro yalina byalumiriza eno ng'ate naffe tulina bye tutakkiriza nti bwe babitulumiriza bituufu mazima nayo twagala ogisembeza mpulira era kino budde olaba nti omukyala nga Magufuli afudde bw'amala okutwala entebe yakubiriza Tanzania banne kyaba situjja kusobola kubeera kizinga munda mu Afirika n'ensi yonna abatajja kugoberera amateeka ga COVID kubanga naffe banatusibira ekikookolo ojja kwesanga nga teri mu Tanzania abuuka ku kisaawe kya Tanzania gwe nobadde tokigadde agenda ku kisaawe kirala mazima naye mugire twambale COVID mpulira mask kaakati ne bazambala era yajjako na wano ebyo ebyali badde birabika ng'olutiko byakwata entebe yakeerawo wano yayanguwa okujja tukijjukira bulungi webale nnyo kaakati olwo aba amaze okuyiwa amazzi amannyogovu ku mazzi ageesera kiriwo ekisinga amaanyi mu kaseera kaakati agannyogoga gawoza gali agokye tegaddamu kutokota kale ekyo ne kibanga ekikendedde Kenya erina ekizibu ne Uganda kyerina omuzungu yabatekako ekizibu ekyobuzaale n'akutula ekitundu kimu ekya Somalia
n'asigatta ku Kenya. Kaakati Kenya eyina Abasomali mu buzaale oba mu nnono naye nga mu butuuze bazaale b'e Kenya. Mu nnono ne mu ennono y'ensibuko mpulira nga bagundi era Somalia ekya kibanja. Wakyaliyo n'olukaaya n'olu lwaki kiri eyo batwala ekitundu kyabwe mpulira n'abantu abalimu beebo. Kaakati eyanguyirwa Somalia okukuba Kenya bomu lwaki anti eno eyinayo abantu baayo eyogera bwogezi nabo kyekiri tolaba ne Uganda bwetyo bwefaanana. Kagambe bw'ayagala okuleeta eno nga tasenguta tasaze na nsalugo ne bwolitega abayingira togenda kubalaba. Essimu emu emala webali mpulira ne bw'obalinda ku booda n'oginyweza ota n'osibako enjegere wa emirimu gye gigenda kusigala nga gigira ki nga gitambula nayo Kenya bwetyo bwefaanana mazima. Kenya tulinayo Abasaamya ab'e Kenya Abasaamya tebali wano aba Uganda. Ensalo bwe yali ediimuuka bweti yasala busaze ekitundu ekimu ne kigwa Kenya ekitundu ekirala ne kigwa e Uganda. Era oyinza okukkakana nga Owol yaliko memba wa parliament wano era yayagalako n'okwesimbawo ku bwa president nga Musaamya omuna Uganda Agure Owol. Ate eri yali vice president wa Moi nga Musaamya omuna Kenya Muganda Agure Owol. Mpulira awo kyetaagisa okupangisa mbega okuba bukubi mu famire oba oyagala genda Kenya okuba bukubi famire eri ne muteeseganya engeri yo. Kaakati Uganda ne South Sudan eggwanga erisinga obuto abakyoli n'abalango bakutulwa ku kitundu ekyo mwaka gwe-12 mpulira ne babaleeta eno era wano Babaziryo Lalokero balutwa baani bwe badduka badde eri mbakojjaabwe mpulira nga batuula. Oyo yeetaaga mbega kimwetaagisa kwogera na wa Luganda mu lulimi lwe bategeera obulungi. Omusaayi bwe guwulira olulimi luno nga lwogera ne gukkaanya. Kale nno awe nkugambidde nti amawanga ago eyo ye giant Central East Africa yeetaaga dialogue kyenyini kyebera okugamba West Nile and Madi mpulira bantu b'e Congo kuno bateekebwako babajja e Congo mwaka gw'1914 gwe mwaka ne kitange mwe yazaalirwa mpulira ne babateeka ku Uganda ne babagatta ku Uganda. Eno e Uganda eriyo amasaza agali amakadde 2 ag'abaluulu eri e Congo eriyo 6 e Sudani kakati eno ey'amaserengeta nayo eriyo 6 era bagezaako okuteekawo ekibiina kye bayita United Front bagiyita beeteweete bwegenda nja kijjukira nga kye baagala bagatta the Luo abali e Congo ne the Luo abali e South Sudan ne the other Luos abali mu Uganda. Kaakati okukyusa baagamba nti kaakati muva mu nsi 3 nsi ki enekkiriza okufiirwa ettaka lyayo mpulira nekisooka kiyimirirako awo abo nabo balaba wano kyobudolaba nti Amini we yawandiika amagye yawandiika nnyo abalugwala abaki nga ate bava Congo mpulira
abasirikale bonna bowuli abaali ab'amaanyi muno baali ba mu nsi ezo bbiri, Congo na Sudan. Mpulira awo nkugambira nti dialogue yeetaaga okusima omusingi munene. Mpulira okusobola okutuukako kukkaanya kuno n'okuteekawo enkola ey'okulongoosa ebizibu ebyo munda mu mawanga gaffe. Haji bw'oyogera ekigambo dialogue ne okunnyonnyola kw'okitaddeko mpulirira ddala nga kyo kyanjawulo era kiwanye essuubi. Naye buli lwe mpulira mukama we ayogera mpulira agamba ebigambo ayina vocabulary alinamu ebigambo nga 3 mulimu pigs ne ku luno okwogera kuno instead of dialogue yagambe we are coming for you. Museveni tells terrorists andi terrorist gwe nakugambye talina front. Tolina ogenda oyinza okwevumba Congo ne batusindikira abantu 100 naye nga bajja kukola omulundi gumu mazima ne bakuba ebibuga 10 oba ebifo 10 once ne bomu ezo gw'oli Congo onoobeerayo. You have gone for them. You have gone for them. And we too have come for you. Arenga mwaba abana avaayo abalala bajja kuva Somalia abalala bajja kuva wa Kenya bajiwona mazima nga tojja kuba noonya erinti kambateege nga baddayo. Mpulira ate nga abo bonnyini boolaba they are permanent settlers here in Uganda. Be balina ebiwandiiko biri byonna kugambya ebituufu batuufu nnyo tolina nakyo omukwatira. Bw'ona omusanga wa newo obulenzi ngaga nti banzaalira kuno n'abatuuze bamanyi nti oyo mwana waffe wa wano olaba byobula. Tolina kyomugamba. Akati bino tebyagala kuweragana. Tebyetaagisaamu bigambo byakuwera nti nzija. Ate nti yaga nti yazze mu kifulukwa naye amanyi yazze eri bantu. Ekitegeeza Haji bw'ogaati wali front naga nti nzija aba talina waagenda kulaga kubanga oli talina sitayiro talina batolayini. Oyinza okukirowooza olwaleero nti aba ADF abali e Congo be bannannyini bano so nga ate ba ADF ab'e Somalia be bannannyini wano. Oyinza okulowooza nti abali e Congo be bano abaakubye bino naye nga abali mu silence, total silence mu Kenya be baasaze ne bajja wano. Botolowooza nga nako nkugambye nti olutalo luli frontless naye luzibu nnyo tolinawo ogamba nti baliwo obulenzi awo tawuni tugere twogere oba tubakube. Mpulira Haji kankubuuze senga ebbomu mu Somalia zikyavugayo. Haji njagala kubuuza a frontless fighter noonya bwe applying Haji kyewagambye nti ate muyita ne tudialoginga mu nsi endala. How do you create platform for a frontless platform silent? Ne kusawa ya leero muzeeyi amanyi abamukuba amabomu ago and even she knows where to find them. Serious? If any deliberation has been set up. Nkutegedde bulungi bw'asalawo n'agamba nti bino I'm coming for you bijjeewo now I'm willing to talk. Mujje tuteese tutuulewa. Amanyi okubasanga era amanyi n'okutuula ebyo abaddamu ataasa obulamu bw'abantu be. Mpulira nkutegedde nnyo okusinga kale generally Haji bw'otunuulira njagala ate ng'omusajja omuyivu musajja alina experience mu bintu ebisinga ng'era byogera waliwo aboogera nga teyabiraba nako ayogera bwogezi byasomye mu lupapula lwabukedde olukulembeza abaalwanye nga mwasoma naye Haji njagala nkubuuza let's talk about the psychology, the mind ey'omutemu eyeditonatinga kwegamba n'aweeka mu ssanyu eringi n'abalula banne naye n'agenderako. Haji ekyo
bw'oba okitunulira okitaputa otya okukkiriza ng'okugase n'obumalirivu n'okugattako n'okwagala okugattako focus wa gy'olina okugenda mpulira ebyo nabyo kyebanga ekintu kyenkana ggulu okyetikka okukkiriza obumalirivu aje bisigadde mbirabidde mangu okwagala kwegamba b'obigatta ndikuwa amaanyi ageetikka ekyo kyonna kaakati kyentegeeza kyeki nti omuyigiriza akwata abaana b'abantu n'abayigiriza n'abakakasa n'abanyweza n'abaagazisa okutunulira kiri kyayagala era kyalaba nabo ne bakiraba nga bwakiraba nagamba nti ye mutendesi bameka abafudde nga si bomu ze ziba kubi nti bafa buli lunaku tewali abamanyi naye nze omu bw'omala oyambala bomu eno ne b'osuula wali akapapula eribo gye banayinza okukalonda ne bakalondayo g'oba ojja n'okata ne kagwa wansi kubanga ako bomu tejja kkookya n'ofa n'ofiirira abanajja emabegawo ng'omaliridde era nga tukusibiridde kyekisinga ng'obyaga nti nyenze tojjukirawo n'emirembe gy'amiini nga bizinensi esigadde mukase kumusaza nnyanja kumutwala Kenya oli yagamba nti nfa essasi nesifwa bwavu nfa olwaleero nesirinda kufa nkya ye yali moto ng'okusaza kase omutwala tumusekulira mu binu tofaayo babakubye essasi kasita kubanga afudde nga munaku afa emirundi ebiri ku nsaba talinako kaaliddeko ate agenze naye nze alese obutitimbe bw'essente nga n'abaana bange banaasigala balyako nkira nga nfudde olwaleero mba nfudde gumu bulumu singa omwavu afa ebiri otegedde bulungi ali obitegeera ebyo obumalirivu obwo obuteekebwamu asomesa ekintu akyagaza ono n'akyagazisa ono golowooza abaagenda okwokya abakristaayo Namugongo n'abasiraamu okitwala nti abo baali basinze okusoma eddiini okusinga abaleero bagitegeera nnyo bw'obayita bajja ate balabikako tebalabikako ekyewunyisa atendeka banne ate ye talabika nga example lwaki si yakulembera olw'okuba bw'agenderamu okukiba kikomye era olw'enfu eyo kyekyaleetera obusiraamu mutume n'ategeeza abagoberezi be nti abange bayinza okutukwata n'ebitabo bya Katonda byonna bye tukuŋŋaanyizza ne babyokya ekyo ne kikoma awo naye kye tuba tukola Qur'an tugigabane tugikwate mu mwoyo mutwe mpulira abawulira bahafizu be bakwasibwa Qur'an mu mwoyo era ne bagabana nti gwojja kusoma gundi kutuuka okugundi kaakati nti bano baba babiyodde ne ku ssaawa ya leero ku tekinologi ono aliwo tebabiyodde balondamu bamasheekhe nga 23 ng'abaga nti bagende batuule egindi bagenda okuvaayo ng'Ekurani ezziddwawo nga bwe badde bino bimwokyezza birala bigenze ebyo bigenze naye mu ddakiika ntono ng'abamanyi batudde abaagikuuma mu mwoyo ebezzeewo kale nona wano ky'oba olaba nti ono omutendesi tagendera mu baneesiba bomu abalage be bagyesiba abalagira awo omanyi yaje ebintu ebyo tubadde tubiwulira busukka nsalo era ng'oluusi tutera biraba ne mu firimu oluusi n'obisomako mu geebweru mu mpapula eziri siriyasi naye tubadde tetumanyi nti na wano kijja aji ngenda ku kibuuzo olowooza mbeera ki ekireeta naffe kitusemberere
Kaakati ekikitu embeera ekireeta ensibe ebaako obunyiivu bwayo buyina kibugasa ku oyo alwanyisa ensi eyo. Bwe munyiigagana ayagala okubakozesa kimwanguyira. Mpulira. B ensi bw'enyigirizibwa efuna olwatika naye mwene eyisa omukka naye seeko naye erulage kwaba abalowooza bw'olowooza banagenda batta abantu bwe batyo abafamire ya Museveni be banaasigala nabo tubeeralikira bayinza okubanga babadde beeyagala tujja kubeera wano tujja bwe tuti tuli protected teri ali protected Katonda yekka ya protectinga mazima onfuna kufuna kaakati ekyokusatu bano abayigganya ono bwe balabawo ensobi gaggadde ebeeyinza obbakwatizaako ng'ensobi eyo enyigiramu abantu aba bulijjo kisikiriza bino okubeerawo bo banoonya muwulukwa anoonya okulwanyisa ajja wali bunafu anoonya okukaabya anyiga mu kiwundu mpulira alwogerako si yaluyita kaakati nga baagala okudaivatinga obwongo bw'abantu ne bagenda batega Sam Mayanja kibomu mu ofiisi ye nekigikuba nekigiyuza ensi egamba etya abaganda okuba abadde ayogera ku bya mayiro tebamwagala twabiwulira nadda abaganda basse Mayanja mengo bategese ekibomu abaganda bakoze kino bakundi onfuna ompadde example entuufu mu kaseera akatuufu mazima nange ekitunuddemu nga Sam Mayanja aba atambula mu ssaza lya Buganda erimu ne bwafuna kwekoona abantu ne batamuddukira ga abaganda bamukoze bamwabulidde kale n'ebintu bino kyoba olaba bwe tuba tuwogera tuteekeddwa okucontrollinga our voices. Mpulira nali ku TV okwo ne ndaba Besigye ng'alaga nga bwe beetaaga okutunulira ku muyaga guno gwe bataddewo ekola mu myezi nga 6 nga gavumenti eno egudde. Mpulira bino bwe bibeerawo ng'onoonya babireeta oyo omulekawo anti yateekawo omuyaga gwataakunnyonnyola agenda kukozesa bukodyo bumeka kati oteebereza nti kano ke kamu ku bwo ekyo bw'oba wabiraba oteebereza nkikyo mazima kale n'olwekyo nno era nze kyenabamba ne baga nti abange mwewale okweteekamu ebintu ebitalina makulu. Mpulira gw'ojja kuyimba olinya akalala bajja kuyita bakukwate tubuulire mugenda kugisuula mutya tumenyereyo ensonga 3 nga tuzirina. wawulidde Besigye ayogera nawe mobilizer songa Besigye internally ye ayagala kusaggula baganda abamutiisa mu kwesimbawo okwenkya. Museveni abayambe abamuyambeko babanoneyo ng'obudde bukyagira ki omusango gwanagomalango ogwa bomu ogulanda ne gugenda e Somalia nga bwenkuyitidde mu nsi ezo balizimalayo ddi ogenda nga babuuliriza balyoke bakute mazima agibunnyonnyola bw'otyo mpulirira ddala ng'obudde bugayegaye eri abo aboogera bye batalinaako bujulizi. Mpulira singa naffe kwali kwogera bwogezi twandyogedde bwogezi ne mu nsiko tetwandimazeeyo myaka 5 mwalyogedde ebigambo tebigula mata mwalikomye okwo awatali kikolwa kikola ki kiteekawo nkyukakyuka. Agi okinnyonnyodde bulungi mazima ddala mu nsi erimu ebizibu n'abo abalaba okukkaya n'okubalimu
basobola okweyambisa oluwenda luno okuba kyankalanyiza ddala mwerume omuntu akola atya haji okwejjamu enkayana baleme mukoleramu kwetoowaza wakyaliwo obwetoowaze wano bujja haji tewakyali bwetoowaze wano buli ava eri erina kyayogera nti ate nze ndi mucwezi ate nze ndi mugundi ate nze nyabbalagako ate nze nzija ole atukubye ebibbomu baga omuganda ga nti olwo kyenju lulaga munyakubo lulaga namunye kubo namunye walolaba ekigumu ng'omunya efumbira bwe liba likutte nga guli mu lusuku omunya guli mu lusuku guteregenya misinde gonna mufumbiro mpulira omanyi kyewugamba nti akabi kakusanga mu makaago mu ssubi essubi lyegwokera bojja lyatereseyo TV yalyo ligenda ginunula mpulira kutegedde bulungi kwe kugamba embeera gye tulimu eni kwagala butayagala bantu balina okutula ne bakkaanya bejjemu enkayana ezireeta bino ajo kinyonyo kubanga tekuliiko nannyini eggwanga ffenna lyaffe ffenna tuli baamu mpulira era twali wano jjo oba luli neŋŋamba bannange nti enjogera eno naye nkyamu ku bakulembeze mpulira yena mumukuŋŋaanya ne mukuŋŋaanyiza obululu ne mumuwa n'atuula ku ntebe bw'atuula mwate ebyammwe ebintu obyotabuwa mwe n'abuseetinga n'abuteeka ku mabbali n'anonayo obubwe bw'ateeka wano ekyo sikyagala ekyo sikyagala ani yagamba nti jangu okola by'oyagala wali tusaba akalulu lwaki nga twali tugamba mu manifesito y'omu ebiri ebyowulira bwe bamala okuteeka mu ntebe ebyokulembeza lwaki tewabiwandiika mu manifesito okutegeera politics is a dirty game. It depends on how dirty you play. Engeri gy'ozannyamu gy'okoma okuddugaza omuzannyo gy'okoma okutegeera ebyobufuzi mu Uganda kiringa bwe kiri. Pulira kubanga okudda mu biso byagala ebivaamu bibbomu bino ebivaayo kino sikyagala kino sijja kikola nze njagala kino haji naye ensi yonna bakuba bbomu era naye waliyo bakulembeze bwe ate politics akyuka alinga ddiini olowooza bw'osoberwa ebuyonaani katonda abeerayo mulala katonda tukkiriza aliwo bw'onoogenda mu Australia onoosangayo katonda mulala era tugaye eriiso ddene liraba wonna ayina limu naye litulaba ffenna mpulira kubanga bwe gabeera abiri gabaako okukyuka kubanga lyo lino liri emagnet eswi wonna wonna lirabawo omulundi guki gumu eryokubiri lizotunulako ewalala ate awo kirala mpulira lyalina limu n'alaba wamu mpulira kale no n'olwekyo nakino tukubiriza abaana baffe bannabyabufuzi ekintu kino kubanga kati buli gwendaba olwaleero yeteekerateeka kalulu ka 26 kanaga nti kawedde kyobudolaba nti buli omu alina kyayagala okukola ajja ku front mpulira n'akiraga era n'akikola n'abamulonda buli okumanya nti we elected a powerful man talina kulima kilomita ya luguudo talinazimba kisenge kya ddwaliro talinagula mifwaliso gya kino kyobudde olaba nga gavumenti ekitegedde ebitandikiddewo mpulira musajja wange omukiise w'e Nakaseke omanyi nange ndi w'e Nakaseke oyogera ku wapipapa oba oga lutabaguzi anti ye mukiise yadde atutte emifwaliso essemuto ate bagimugobeza nti ate tewalanze iye n'atwala akabiriiti naye amaleka nokona kulabyenga kutya ngalaga nti akasajja kano kagezi kateekateeka general election ya 26
ddala mu malwaliro temuli mipoliso bagiraze nga gyabituli kaakati awo kyolumirirwa kyeki wali lwaki bulijjo togigula okulemesa ono agitwala aji enkola y'okufuutika eyo yatusobera omanyi ozze nonzijukiza hayi nejjo twali tubonaabona mu covid tewabaawo abaagala okugula ku mmere gavumenti n'egamba bwe musanga agaba emmere mumukwate kale oba nze sitegera byabufuzi naye nali neebuuza ne mu kaseera ka kasambattuko ebyobufuzi bikola bwe yajja ku muzinda alaga nti abange ebyobufuzi tubiteeka ebbali nulumbe lwaffe ffenna lutukwatako lumu si wa nuupu si wa dp si wa nrm si waki ffenna twagala bulamu mazima kaakati ate oli bwakolako ekimu ku kyo n'olyoka olaba ate bano nebanuga nti naye awo abantu aba amagezi yaani twalinda akawunga ka gavumenti mu kibuga ne mu kukaleeta soogera byanjwanjwa naliwo kwomu kuba akafuna wabeerangawo abamu abalinayo kye basabayo nkuwa akawunga ne weewuunya nti omukiise ye bwe yajja n'ayagala okagaba baagobagananga na poliisi ddala gavumenti eraga eryanye ne mu kiseera kyakasambattuko kyewuunyisa ekisamba kyakasambattuko nga weekirimu oli ng'anyweza bukulembeze bwe ebitaano by'abantu ne bwe bifa baleke bafe nze nywere mpulira nkutegedde bulungi nnyo kaakati yaagi waliwo ekirala ekineewuunyisa ku bintu bino era ebya insecurity the laxity kwegamba engeri poliisi gyenafuwamu nga waliwo obubaka obutonotono wankubadde butandika mpola bomu yajja nekuba eyo eyasooka netireeta weyita omu waliwo obubaka obuleetebwa ebitongole embassy z'ensi endala tiwanaabaawo obulumbaganyi naye ate nalabako ekitongole kya poliisi kyo nga kigamba ebyo si bituufu bomu esooka neekuba endala neeyokya baasi newankubadde baasi teyaggwawo yonna ne watabaawo kino nga kye tulaba kyasembyeyo nkola ya bitongole bya security okujja oluvannyuma okukangazza nga tebasobola kukola ng'ekintu kitandika oba babaayo nga bakola ffe nga situmanyi babaayo kubanga emirundi egisinga obungi ebintu bya security bikolera mu sirri mu kyama naye kimala kubaawo kiguddeyo onaga ntwagendako egindi netuyaza ku kino naye nga tebakubuulirangako ne basirika kubanga bagenda bokka badda bokka naye tebakuwa alipoota nti kino kyetusanzeeyo olaba nazino zibaga nti ekitongole kisiga kyenoonyereza oli ogiwuddeko nga bagisoma olwo aba amaze ogiwa mpulira empaawo ya lipoota eyo eyo eba ewedde lindirira ndala kubanga buli olukya bagenda banoonyereza banoonyereza bali konkuludinga ddi balimaliriza ddi batuweeyo alipoota etegerekeka kaakati abapoliisi bantu mu buntu bwabwe nabo bayivu bwolaba n'enjota esatu abo bonna baki bayivu balina diguli ekikulaga nti kati poliisi etutenya abavubuka abaakabwa mu masomero era balabanga bonna bavubuka mpulira abakadde abaali aba certificate si biki diploma bonna bagenze batambula bagenda tebapugradinga ayinza okubanga ekifo kye ne sitasi y'obuyigirize bwe yaliyo si nnyangu yakwapugradinga bwe yali badde asobola okwapugradinga ng'ate ya of gundi yatula ebibuuzo yayo eyo come service end of service retirement ng'eri at the gate n'agamba kati apugradingira ki ng'ebula esatu ngende mwezi esatu nja kutwalako omwaka mulamba nga nkola ate nkola ebiri ate ngende nina kusumbukira bwereere kamumpa guno ogusigaddeyo gumu kange okole ngende
mpulira kale nno abantu abo nationalism tebamulina twabasanga kuno nga baana omutima gw'eggwanga tebagulina bo bagenda okuyingira mu kitongole bajja tekirina ntalo nga bazze gabana bifo era kyobudolaba nti buli kisa abadde amala diguli ye nga amanyi ejja kumutawaanya okufuna omulimu asaba nga ayingira poliisi nkutegedde bulungi bano basanga poliisi terimu nkaayana zonna nga era buli omu kasitaafu n'abashuwa diguli yange enfuula mayinja ng'afuuka mayinja ayingira kaakati bakitegedde era ojja kukitaba olabe nga n'aba PhD ayingidde poliisi mazima kubanga eno PhD ye terina wejja kumuweera kiki mulimu mangu kagende mu guno tayagala kuwandiika nnyo application za mirimu owa PhD n'ayingira mu magye era tumugamba nti ajja kugenda ku front kuba mundu oluva mu ttendekero abaamaze okuwaayo testimonies ze zaalina mpulira bamusindika mu kitongole gundi bamusindikira mu kitongole gundi nabyo ebitongole babibiifinge bibe nga birina amaanyi nga birina abayivu abatabu ate abapoliisi njagala obatwale nga they are pure civilians kubanga ensoma yaabwe n'emirimu gye bagenda okukolako gikolako bannansi butereevu mpulira on daily basis mpulira Haji kankubuuze ebitabo bibasoma bitto omwoyo gwa nationalism kubanga ongambye tebalina mwoyo gwa nationality, they are not nationalistic at all. Olowooza bagenda okuyingira mu poliisi waliwo entalo nti bagenze kulwana naye abantu bayingira okugenda okuyingira nga bamanyi tugenda kulwana omuntu yayingira ng'akimanyi nti embeera esusse tugende tugijjewo kutegedde bulungi omwana nti ne batajja jange nenja kufa nga nziseeyo abaakiri abataano nzijjukira omugenzi Kasirye Eggwanga yakyogeranga lwatu ti nze ekyantwala nali ngenda kuwoolera kufa kwa gundi ne gundi yakyogeranga bwe twamuwanga interview nti nze nali njagala kutta gundi ne gundi abanzitirako nga naye oluwenda lwatanabakulaba nayagenza okulaba nga lwerwo mpulira kakati kino kyetaagisa kyaki training misomo ddala gyennyini bano abayingira ne zidiguli mubeekaako enjawulo kemubongeramu nawe wagisoma wagenda okuvaayo nga oli musirikale nkola emirimu gy'eggwanga nga ndyagala nenoonya ne Haji ambuulire ku ngeri gye tuyinza okutereeza mpulira ekyo kizze oluvannyuma lw'okukola maturity ku bwongo obwo wakati wo n'eggwanga lyo ne gavumenti mazima kyennyini kyoyogedde bwe kiri waliwo engeri gye nalabangamu ebintu nga nkyasoma nga naatera okumaliriza nzize ne mpitako ne mu bulamu nga mmaliriza kali Haji n'ensalawo okuba bomu wali kinkwatako ne wankuba tegudde wange noonya okukitereeza amangu ddala neralikire olaba Haji bwe bakubye bomu najjukidde ne nayisaawo najjukidde ne nayisaawo nkutegedde bulungi omwoyo nationalist ekyekola nze mwaka gw'enkaaga nasalawo nyingire mu poliisi ya Ssaabasajja olw'okwagala eggwanga lyange ne kabaka wange n'ebyo ebyange ebigenderako naye ekyankuulayo kimu bwe bagenda otupima nga ndi 45 inches 4 kusatu nga baagala 45 inches 4 mpulira nagata tokulifyinga mu height mpulira nimbibwako naye ate olaba gye kyajjira oluvannyuma magye mu nsiko ogenda okukkakkana ng'oluvannyuma lw'okulemaganwa kwa UNLA okukwatagana mubaluseemu olutalo olulala olukulembeddwa
ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni mpulira bw'agenda okumpita nti mupima abantu nti kubanga n'abapigimi b'ebundi bujo nabo bayingira kasita akwate emundu gy'ayinza etamusuula ekigu ng'ayingira mpulira ogenda okuyingira eno nga teri kiki qualifications ezo teri lukoba mpulira njagadde kulaga nti olaba omuntu bwe weetwala sigenze kupakasa ssente naye ngenze kutunulira twasa tutya eggwanga lyaffe mpoliisi kirala Haji ne mukama we mabegaawo bwe yali agaba max z'abasinga okulya enguzi poliisi yakulembera nnyo abatulafiki abo yabawa ebitundu byabwe ebyawe nagamba bw'otunulira ku max Museveni ze yali agaba okusinziira ku kunoonyereza kw'abanoonyereza ku bukenuzi poliisi yalina D1 distinction bw'oyogera ku ky'okugendayo okukima ssente zaani obuweereza awo nkutegeera bulungi nnyo Haji kino si kyekireesekawo okuumi kaakati abasirikale abo ebitongole okulya enguzi kuva waggulu waggulu ddala kubanga emabega kaawe emyaka nga 2-3 nkitegeerako nti waategedde nti okuwoobwa DPC omala kusasula bukadde 5 nga oteeka ku akawunti ki buli omu yamanya bwoneze n'amutuukako balina abaleebeesi bangi ku poliisi bangi olaba ne bw'oba owooza gwa nkoko poliisi osangawo bulokawo omusango ogwo kati ate okutembeeya ebifo weewuunya kale no omusajja ono bw'ayingira ne bamuwa ekifo ekyo naye atasooka kupakasa kuzza ssente ze obutaano buli ngate ayitiramu n'amagoba owa trafiki njagala ssente bwe ziti buli kanaku gwe akwata ku kino njagala bwe ziti ne bwe ziti operations ekiro bwe bukeerera njagala ssente kale ne ekyo naye kijja kutwala obudde okujjamu era okujjako nga tuyingirira ntuteekawo ebifo ebirala ebiri sensitive ebigenda okutunulira ebintu bino ebikola olukalala ne biruweereza president kwalonda amannya ago nga lumugwawo mu maaso mpulira Haji ekintu ekinkaluubirira okukkiriziganya nakyo n'omwoyo gwange newankubadde sikiraga poliisi mu biseera ebirungi eba eyiga ba bodaboda eba ekuula namba ku takisi abantu abo bavaamu information eva ku ground ati ebiseera ebisinga bwe bamala okulemererwa nga balyoka baleeta enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo nga bakubiriza abantu mukolagane naffe bulungi tugire obutujju newankubadde luli oluusi baba balwanyisa bumenyi bw'amateeka naye enkolagana wakati w'omuntu wa bulijjo ne poliisi egenze esaanawo Haji enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo eno yogyogerako ki mu kulwanyisa embeera gye tulina kulwanagana kwa poliisi n'omuntu wa bulijjo ekitundu ekyo kikyali kumpi kipya myoyo gy'abantu era kitondawo kwali luvannyuma olwa kukitegeera nti poliisi tekwatagana n'abantu nga twagisangamu n'omwoyo gwo oboterezimu mugenda okujja ng'obote asusse nnyo ng'agenze kugenda okumuggyako baali bantu nnyo kubanga FFFU baali basajja b'obote special branch beebo kwegamba omwoyo gwali gubateekeddwamu gwa butaagalana n'abantu n'okusingira ddala ewaffe eno e Buganda
Era olaba kyagabana nti ono ngeya kiganda ono sikia mimi muganda. Gwe bw'oyogera Olungereza oli Mungereza. Nga bw'oyiga Olungereza n'olwogera n'Oluganda bwe luti. Mpulira. Kale nno bwe tugenda okujja nga tuli contrary amagye ge gali ku bantu kubanga ge gajja nabo. Go tugagadde omuntu wa bulijjo abadde atuuka n'okutunulira wa poliisi ng'omuntu wa bulijjo naye bw'alengera ow'amagye adduka mangu okumweyunira kubanga abo baati partnership twajja nabo. Mpulira. Kaakati kwe kuteekawo community policing. Poliisi eno egende nga esembeza abantu okumpi nabo. Mpulira. Basobole okukolera awamu. Era bw'obanga otunuulidde ogamba nti OC gundi CID mukozi nnyo ateekwa okuba nga alina liaisons officers be wansi mu byalo n'abalonda okuba n'abasitaginga. Gwe njagala ombuulire ekifaawo ojja kunkoleranga lipoota buli wiiki ekifudde awo abagenyi abakyadde biki ebikoleddwa emyenge gye bayombedde biki. Ogenda okwakkananga poliisi yonna ekitundu kyerimu kigiri awo ku mmeeza. Bw'oga nti nva gindi nti gwova gindi omanye yaki baddeyo kiki obadde kino okimanyiiko ki gundi omumanyiiko ki okiraba gundi bazze ne bayombera ekibanja aye gundi omwana yafudde ne bayombera omulambo gunaazikibwawa gunaatwalibwawa byonna ebyo poliisi ng'ebiina ku mmeeza. Mpulira. Omwoyo ogwo bwe gwafa ne waddawo omwoyo ogugamba nti bw'oleeta eripoota nti gwe first suspect ne bagaa nti kooti kupa ku basajja anti bw'ogenda okuloopa ate gwe basigazaayo oba ekyewunyisa Haji ne bw'oba otambula mu mmotoka omwo n'osanga omuntu akooneddwa emmotoka etaliiyo n'ogamba kamutwale ku poliisi oba mu ddwaliro bw'otuukayo gwaba mutomedde data proof. Kaakati obuli n'agamba nti nkubuulire okwewonya ebyo yitawo poliisi paka lweneereeta yokka. Banaagikubira essimu neegira ki omuntu n'atataasibwa lw'ebyo nesikalubirirwa lw'ebyo. Kale nno ekyo kyongeddeyo poliisi nesigala on an island ng'eri yokka. Bino ebintu bwe bigwawo ekyewuunyisa ate ekaabirira abantu bannange tukolere wamu bannaye tukolere wamu bwe babeera bayigganya abantu tebasaba kukolera wamu. Ate nabo tebajja mazima agamba jangu weetuukire bw'onoomugamba nti wabaddewo kyonna nti first suspect kusasoose okufunayo ono nze ayeereese nkuwa amagezi. Okimanyi Haji ekizibu okusesa poliisi bakuyita okole statement ne weetwala ate bo ne bakukwata ne bakusiba bagaa tugenza okulaba nga tolina kuva wano. Kyewuunyisa naye yeetuteyo yekka tabawona. Kaya ate ekyo ebikyagala okusomesa mu poliisi naddala balazan officers okugjawo ekintu ekyo. Era nali nteeseteese nga security officer nogereko ne DPC tutambuleko ne CID omu oba basatu nga tugenda tuyita abantu ab'enjawulo mu bitundu bituyinza okukozesa nga balazan officers olw'obujulizi obutabula ate olw'obujulizi okubeerawo ne basigala nga tebabukozesezza. Mpulira. Kaakati nno bino ebyobufuzi bye byabujja ne batutabula emitwe ogenda okuwulira naye wakiwulirako nti ate ffe tuli ku lukalala lw'abalina okufa nabiwulirira ddala bwe bale nnyo. Kale nekituusa ngamba sijja kulejjukana n'ebyo kanjerambireka. Mpulira. Tujjira tugoba layini eno emu bibiri tereera tuliddiŋŋana amawulire tegakaddiwa
n'obuweereza bubeera mu muntu tebumuvaamu kubanga Haji saawulirako nga gavumenti nti ekuyise ekusasulira omulimu ogwo kitegeeza wali ogukola olw'obwagazi bw'ekitundu gavumenti yaffe mpulira goba okyagirabiraawo tuginamu apahandi kababe nga agikulembera aba takwagala era nga takusasudde tekikugjako obuvunaanyizibwa bwayo mpulira n'obwesigwa abantu baba balina gyendi ne gavumenti eyo busigala weebuli mazima naye okubukonsolidatinga bubeewo ekyo kyoba olina okukola fe ababulaba tubulaba kale n'olwekyo nno poliisi yeetaagamu entendeka empya eya intelligence ate okukwata amakubo amapya kowa empya engeri gye tunaayitamu okuzza abantu bano ne poliisi nebasemberera ate era senga tukubaddeyo okugjayo magye kujja kuba abantu dwattaka era abantu babadde bakyali kumpi nnyo naki n'amagye naye gakyawaliwo akusengula abantu ku bibanja tewaliwo nnyo kirala kyetunenyeza magye wano olaba nabo bennyini ow'amagye bw'owulira nti yakubye omuntu amasasi zibankayana zaabwe z'abakazi eyo tezitera nnyo okujja mu bantu mazima tubadde tukyagaagala mpaka lwe gatandise ogoba abantu mu bibanja kale no n'olwekyo nno enkola eyo tuginyiikirire okugizaawo mpulira naye nga tuyita mu kusomesa abapoliisi abo Haji nga mmaliriza ekitundu kyaffe kino ninayo akantu akazze kambobbya omutwe okusinziira kwa lipoota ewatali kuwanda bigambo mu kamwa abantu naddala omuvubuka yakoze ekintu ekyewuunyisa neyeetulisizaako bbomu mu maaso ga CPS aba security bagamba nti ye Mansour Othman nti oyo ye yagenze wali ku CPS mu mulyango neyeebalula okusinziira kwa lipoota za poliisi era ziraga nti okuva lwe waliwo okwegezaamu okutta General Katumba Wamala security ebadde egezaako okugoberera abo abagambibwa nti be baali mu lukwe kale ate mulimu ekibuuzo kye naakubuuza oluvannyuma kankubadde nga naakiyitiraku buyitizi Haji aboogerwako nti be beenyigidde mu bikolwa bino nja kukuyitiramu amannya Nsubuga Muhammad Mani Haji ono ndiwe lityo bwe liri Moses Mudassiri Master Lubwama Werikoma Juma Saidi Serwadda Juma Amini Kawawa Mustafa eyebalulira mu bomu eyebalulira mu basi luli ye Matovu Muzafali amanya geego Haji mu butali bulabe njagala okubuuza lwaki abantu bavunaaniwe emisango gya bomu gino baliko amanya g'ekisiraamu mutima gwa kitujju wa Museveni bwe yabadde akyogerako yagambye waliwo ne Seeko omu ow'ekajjansi abadde ateekamu abantu bano omutima gw'okwebalula nti oyo nga ye yaguteeka muvubuka eyabalukira mu baasi ya Swift kale simanyi oba akebera emitima naye olwokuba nti yakulira security kamanda ow'okooti sirina kyakumugamba ekyo nyina kikkiriza nga bwe yakoze eki nga bwe yakyogedde Haji lwaki abasiraamu balumirizibwa okwenyigira mu bintu by'obutujju bino ebintu by'obutujju ensi ezisinze okunyigirizibwa abazungu mu mawanga g'Abawarabu mpulira era kwoyinza okulabira Amerika yatendeka Saddam Hussein owa Iraq era yawamatukayo ajja kube afufugazaani Saddam yennyini mpulira Libya ebadde ekolagana nnyo ne Bufalansa era yaddira buwumbi na buwumbi bwa ssente nebuwa ayali agenda okwesimbawo
ku bwa president bwa Bufalansa. Kaakati era mu ngeri y'emu Amerika yafukuutirira oba yavujjirira okugwa n'okufa kwa Gaddafi. Naffe kye twewulirirako n'amaaso nga Barack Obama akyetonda okutunulira okulaba engeri gye baayonona Libya, eggwanga eryali livuddeyo ng'ate be batawaanya Bulaaya ogenda okunoonyayo emirimu ng'ensi yaabwe bamaze okugyonoona. Kale mu kulwanyisa abantu abo baabalwanyisa nga tebabasobola ku front. Ne batandika kubalwanyisa nga bayita mu bikolo ebyo byakubeetamisa. Bwe babalwanyisa nga babakuba bo bali babasobola. Bano baasalawo kubaddiza kyamunafu. Buli lwaluma kkutula. Kaakati ate nabo be balabye abalina obulumi ne batandika okubagira ki okubakoowoola nti mujje tubadduukirire. Ekintu ekyo kivudde ku ekyo. Naye ng'obutujju bwa buli muntu. Wano bwe tubadde wano nga tuli wano koni Mukatuliki nnyo ne bafaada baali naye ku lusegere. Kubanga ne Mao yatugamba nti nze bwe mubanga munnonze koni nja kumukwata ku mukono muleete mutuuse wano. Ng'okwata omuntu ku mukono gw'otumanyi mbeera ze wagyali. Naye ku bafaaza abaaliyo n'abamuyamba bamanyiddwa. Naye teri yali asitudde linnya lya faaza kulitekako kagambo kagamba nti naye mutujju era mba temutaliimu n'okugoogerako mu lujjudde tekikolebwa. Okiraba? Mazima. Kale nno obusiraamu buwalaniddwa okuva emabega. Tunulako mu katabo ka book 4 Oxford English course. Abdallah oba ya Abudulu nga yatunda omusenyu mu kifo kya sukaali. Musa Joseph yayamba banne. Kale kwegamba literature nazaawandiikibwa ezaawandiikibwa ku Busiraamu ajja akulaga abadde wakuwalana. Mpulira. Era naye bw'ogenda okukivaamu okiraba ne muzeeyi yakimanyi. Sali musale mukristaayo mawangwa ye Kalebu naye amannya ga Kisiraamu getumanyi naguno gujo geega muliko. Mazima. Kale nno ebyo amannya ago okubeerayo fuwanu tusaba busabi nti bamaseeka musooke mutusonyiwe nga bwe tusomye ne tuvaayo ntujja tuvuganya ne bannaffe tuvuganye buvuganya okuleeta obukulembeze tuve mu kwetaba mu bya bbomu. Ekyo kijja kutulaga tujje tuvuganye tukube endere y'ebyobufuzi eya bulijjo ey'abantu abalala bagigule. Era naawe oyinza obba lutunula nti kakati abasiraamu bajja bangi mu paalamenti. Eryo ekkubo lye tuba tukwata. Weetunda eri abantu bakugule bakuleete. Oleme kukola bikola byetamisa. Oleme kukola byatima ate oligenda okujja nga ate naawe tebakwagala. Nkutegedde bulungi nnyo engeri gy'okinyonyoddemu agi. Obukyawe buli kyetwatandikiddeko nti bw'osanga environment mwe balwana bw'ayagala obbavumaganya kikwanguyira. Tojjukira omusajja ono ali azannya akazannyo nga akazannya mu bukedde omu nti oba budaala atasasula booda nnyo gwe mutwe ogwagulugula okutuusa abatabuli yalo balina bagamba nti sebo
ogunywanga n'oguteesa bamala kumukuba kipapula kya acidi n'akiwona n'alyoka n'erinnya n'alikyo yanonyayo mbu yeddube yadda ku ddube ng'avudde ku ly'ekisiraamu eryo lyatasasula ki booda kale no kagamba olwokubanga bonna bamanyiganye bulungi era ng'agamba nti bw'obottirira omusiraamu yakola ekikyamu omukristaayo yakola ekituufu yaba wakugenda wa Katonda mpulira Haji okinnyonnyodde bulungi naye mulimu akantu Haji akajja kayitira mu bintu bya security bino lwaki ba suspect ababa bakwatiddwa babakuba amasasi kubanga nkijjukira ku lwa Katumba gwe bakwata ku mpingo ate ne bamuzzaayo kubalaga waje yatereka kino ani gwe yateresa n'okukuba maapu yeeyo mu polisi balina bwe bakiyita ate twawulira alipoota y'omugenzi abadde amyuka wa polisi was neutralized waliwo ebigambo ebyo mu by'ekisirikale Haji ebitawaawaala nnyo neutralized put out of action kiki ekikubya ba suspect amasasi betwali badde tujjamu information ekyo kibeera emirundi ebiri abo abakutte be baba balina ebiragiro ebigamba nti eliminate them kubanga ajja kugamba atuuka akugambe nti commanding officer w'egindi gundi owa division y'egindi ye yatusindisa otuwa kino mulanduke mugende mpulira kaakati ono ye tamanya nti banaamutta wazira ye balaba bulabi nti oyo mission yaganye oyo mutta ajja kutaaja mpulira yes kikireetera ekyo oda n'efuluma nti tadda kita era kyobudolaba nti owagundi omukyalo ono ow'ebugerere bamukwata nantaba ng'alina kuki ku pick up oda nejja nti you eliminate him salina kubase bulime ate kakati ayakwatiddwa dwa wakati bonotoyita abantu nti mundeetere information ate kinabudegamba nti ebyo bw'olaba bitambula waliwo akagero kafe ak'ekiganda kagamba nti agagabwa g'olaba geerwanyalwanya ganoonya nannyini nnyama mpulira abo embwa bwe zitunuulira ne ziroka zitunuulira ekisambi ky'ente awatali muntu awo kati zitandika buli omu kwebuuza ku ginne waayo yani oli bwawera kati zakugambye nga ziddukanga abadde kumpi awo kale nabano ono gwe batadde mu mission yaba amaze okusacrificinga okufuuyira mission eyo naye ng'atuukiriza ekigendererwa abasacrifice amanyi ki ekigenda mu maaso dino gye bagenda endingira mpulira beolaba abasirikale abo nga mission bagibaddemu suspect bamukutte bamaze ate bamukubye essasi kiraga lwatu nibaba kibadde okomya ekyo obutaliviiringa agenda wala kujja wono mpulira wazira gwe gyokoma okufiira mu mission eyo lyessanyu lyabwe kubanga ekyama kyo kyabwe ogenze nakyo tokyalina googera neutralized okujjako nga baliyita muzimu ate ebyo mu mateeka tebiwaabwako bujulizi awo osigala otegedde n'ofuna w'okutandikira maziba okutegeera otegeera Haji waliwo n'argument endala nti yessaba suspect bano argument eyeegamba nti kooti z'amateeka za mukubya byayi nnyo eri abatujju n'abamenyi b'amateeka abali ku ddaala ly'okutta bannaabo ensonga lwaki kiwulirwa ate nga kiteeberezebwa tebiragiro bwe bityo biweebwa okulemesa omuntu ono okutuuka mu kooti kubanga waliyo omukubya byayi n'okuteeka gavumenti ku bunkenke okuleetanga obujulizi oluusi bwetasobola kuleeta kuba wabaawo ababirimu
ensonga y'amateeka agakwasaganya abantu bano abakwatiddwa Haji gakyali manafu okusobola okuleeta obwenkanya. Amateeka biroli bwakulaze eri ekitongole ekiramuzi aba akubuza aba ayagala kugonza bwongo obwo. Mpulira. Kubanga gubogamba nti bajjako eri abamusibe byayi donda abalamuzi abatuufu abataguliririrwa. Mpulira. Londa abanasala ekyobwenkanya. Noonya engeri endala gy'oyinza okutrainingamu abalamuzi bano okubafuula abalamuzi abatuufu abatali kigenzigenzi. Kubanga naye bw'osooka okubafuula kigenzigenzi nti oyo mujerebu oti nagira kakati otandika okubajjamu obwesige. Kituufu. Oluvannyuma naawe kikugoberera otandika okukyogerako nga kikunyigiriza. Kutegedde bulungi abantu abo oli okulimba nga okwekwasa ekitongole ekiramuzi alimba tekitegeeza nti buli aba akwatiddwa aba kyekyo. Mpulira bulungi nnyo Haji. Kale nno Haji nkwebaza era nga ngenda okumaliriza. Waliwo ekintu era ekyewuunyisa kwe kukwata ababaka ababiri Sseggirinya ne Ssewanyana n'obalumiriza okutema abantu ebijambiya n'obamma okuwolerezebwa kwegamba ne tukiraba lwatu nti banyigirizibwa tetutakakasa oba bamenyi b'amateeka oba si bamenyi b'amateeka naye ate ebikolwa ebyo ebimu ku bibanenyezebwa ne byongera ne bikola ki ne bitambula. Haji waliwo okuteebereza nti Sseggirinya ne Ssewanyana bano b'EDF kubanga ebikolwa ebikolebwa byonna birumirizibwa ku EDF. Lwaki bo tebaweebwa bwenkanya? Ebyo bya bufuzi byabwe ate bya munda ebitagwa mu layini eno. Tebina ne byekuusa wa biri birala separate birala. Mpulira bo beemanyi abo bo bagatta Sseggirinya Ssewanyana ne gavumenti beemanyi badde sikimanyi. Waliwo enkola etali nambulukufu. Waliwo enkola etali nambulukufu nga yaabwe Linda abakaabye abazadde amaziga. Anti ate bo abazadde babirimu. Abazadde tebabirimu. Oli mwana kasitaakula akola bibye. Kasitaakula yeesalirawo okwetakulira n'atakulira mu nakalimu okuyingira obuyeekera. Nali makulubita nga taata ali kapeeka naye saamala kumwebuuzaako nti nnyingira obuyeekera. Era baba kujja babugamba mutabani wo Nadduli muyeekera yaligambye mumpayiririza mwana. Mazima nkutegedde bulungi. Haji nsaba okumaliriza ekitundu kino ensonga zonna zetuwumbyewumbye mu lukyala lwange luno mu kasaka kaffe kano. Nsaba twakalemerako tukyakuuma originalite yaako. Mazima akasaka tulira akaali ka mugaso nnyo nange ak'omulembe oguliwo kenneeyamba okujjamu ebinaatuyamba. Haji tuwaawo magezi ki tulina bigambo ki ebiva mu Haji Nadduli byentwalira abantu ng'eggwanga okwebulirira ku mbeera eriwo. Essebo kaakati embeera eno eriwo tegezaako okuleetera avuganya okusiba empina azina amazina nti nyeenya. Mpulira embeera eriwo tereetera oyo avuganyizibwa nti nyeenya mfunye we naatandikira we naanyigiriza gundi ne gundi ne gundi ne gundi olw'okunvuganya. Wazira tugamba nti embeera eriwo etunuulire ffe abaana baffe ne bazzukulu baffe ab'enkya mu ggwanga lyaffe lino bagenda kubeera batya singa tutambula bwe tuti. Singa eggwanga libambaala kutemulagana we kutyo. Okulira oli atwala ebbomu agitwale mu katale oli atwala ebbomu agitwale egindi ojja kiraba ng'amasinzizo gazzeemu ne gawerebwa. Mpulira ng'obutale
buzzeebo ne buggalwawo okwewazisa abantu okugira ki okwekuba bomu mpulira development ojja kusisingana ng'ebitebe by'amawanga biggaddewo timusooke muveeyo eyo tewakyategerekeka mazima wazira tunywerere ku kintu kimu nti mmwe abali mu buyinza obuvunaanyizibwako munoonye avenues nnyingi nnyo amakubo mangi nnyo okutuuka mu kuteekawo entegeeragana dialogue etukomyewo tuteese tutandikirawa mpulira tutegeere nti bino kyazze tutandikiddewo okukijjawo yes nkutegedde bulungi Haji ndowooza Haji mu ebyo webana dialoginga gatulere ku kintu ky'obwavu obwavu bulumya abantu obwavu buyinza okukukozesa omanyi oliwo yali ayogera naga abanna bw'osula nga tolidde n'otuloba otunoonya tukubula ate ekivaako mu kibuga awo obutalya butabaamu na ssente Haji tukwebazizza nnyo weebale nnyo weebalire ddala ne ku mulundi guno okutuwa ebigambo ebyo kale ku lwammwe naabalaba mbadde wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli nga ngenza okukimayo ku by'okuddibwamu ku mbeera kyoyizo kiize gabana ne munno obubaka buno ateera omugambe nti Haji waali okusobola okutuwabula bwe kiba kiyitaagisizza kale nno teekawo n'ekibuuzo kyo nekigattamu ebyo bye naamubuuza kuba mmwe ebibuuzo byammwe nze atuuka nze mbakiikirira so bwe sikikoonako era onzijukiza mu section ya comment ku lwamwenna ababadde balaba tubasiibudde mweraba Jimbuyege olaba jena kaaba bataka Uganda gunja wekitaaso muto munansi kyekyonsa oweebwa akakadde ka siringi buli mwezi kwenyumiriza munyo